Amanya Walusimbiisa Mvule anviridde Nakifuma Naggalama Town Council era nga nesimbyewo nga meeya Nakifuma Naggalama Town Council. Olunaku lwa leero tubadde tuleese bammemba ababadde mu NRM nga bazze mu kibiina kyaffe ekipya ekya NUP bano. Olwaleero tubandiveerinze era kaadi muzirabye nga bazizaayo eza NRM ne baba nga bayingidde ekibiina ekipya ekya NUP kubanga nabo embeera ebadde ebanyiganga ffe oba oli awo era nga tukyaleeta abantu abalala bangi nnyo olw'ensonga olwaleero ntambula yakyankalanyiza naye nga Nakifuma kawunti abantu bonna basazeewo aba NRM teri bakombya kalulu olw'embeera nti Nakifuma bagivaako dda. Tuzze tulonda abantu ba NRM ebbanga mu Nakifuma naye tetulina kye tufunyeemu olw'ensonga ne bw'osanga byabulamu waffe bibi, enguudo mbi, buli kimu ebyenzijanja ebyobulamu bibi. Ne tusalawo ne tugamba nti Nakifuma kawunti nga Nakifuma kawunti yonna egenda kubona abakulembeze nga ba NUP era tukyeyama wano ku kitebe eri mukama waffe Kyagulanyi nti ffe ku mbeera eriwo gurawundi tukubye buli kimu, abantu bonna balabuse NUP yokka era eyo kawunti yakaluluko Wakamalada Kyagulanyi mukama waffe Sentamu Koba President naffe Walusimbiisa Mvule meeya Nakifuma Naggalama Town Council era nga nzikidde mu kibiina kyaffe ekya NUP ekikulemberwa Mwami Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine. Egamba bweti ffe nga ffe waffe tulina bye tuzze tukola mu Nakifuma County kuba nze ndi Managing Director w'ekibiina kye bayita Digowa Youth Group Limited. Ekibiina ekyo President azza kubiriza abantu okuteekawo ebibiina babe nga abantu babayambako mu mbeera yonna ey'entandikwa. Nga Nakifuma tetuwulirangayo kibiina kiyambiddwa tisente zivudde mu gavumenti. N'olw'ensonga eyo mu Nakifuma abantu balina obusungu bungi nnyo era kyova olaba oli bwagamba nti avuddeyo ddala aba avuddeyo kubanga aba alina ensonga ze nti tetulowooza abantu tebatuyambye, tukoze ebibiina tebatuyambye. Kati oli bwakunnyonnyola ng'avudde mu NRM ng'ate alina n'ensonga ye kikakasa bukakasa nti ono tayimiridde aganaga era aba ateredde. Awo be tuleese leero si baakukyuka nga bazze mu kibiina kyaffe ekipya ekya NUP. Abo mwena tulikulidde mu mikono gy'abantu b'empita ababiri. Ffe abasinga bungi tetufunye mukisa kweyagalira mu nsi yaffe. Tulina bannyinaffe bagenda dda ku buwaŋŋanguse twaddamu dda okutunda abantu indirect. Bintu ebyo bituluma ffe ng'abavubuka ne tugamba nti bannaffe abamu babadde bali mu NRM lwa busente obutonotono nga bwemumanyi enkola y'NRM. Naye bwe kimala okuba nti bano bannaffe bwe tunnyonnyola obubi bwa gavumenti eriko n'obulungi bwa gavumenti eneddako ne batandika nabo okunnyonnyola bannaabwe. Bwe tukakasiza nti wayingidde NUP naawe omala kubaako gwoleeta n'akola emirimu nga gye tukola ffe ne tulyoka tukakasa nti gwe tolina byonoonya okola nga bye tukola so si kukola nga bwe tukulowooza okukola ki wabula nga bwe tukola tubunyisa njiri ya kukyusa gavumenti yaffe mu kalulu nga tuyita mu bavubuka abewaffe e Nakifuma. Abavubuka abo bonna bamalirivu nnyo era okujja wano tewali gwe bapakidde kyova olaba bazze mu bitundutundu afunamu eza takisi ng'alinnya wa wano tusange wali tetulina gwe twaleetedde mu mmotoka. Kyova olaba obwedda bajja mu biwayi balinnya takisi zaabwe eno tebasuubirayo kufuna za transport abazzaayo wabula bazze kulaga nti beegasse ku mwoyo gw'eggwanga. Twali badde mugamba nti bajjidde mu mmotoka nnyingi kitegeeza wabaddewo enteekateeka ekola ku takisi oba kosita ebaleete wabula buli omu alinnya takisi avuze bodaboda azikoze eki katyogo gwe mwoyo ogulaga nti eno gye bazze tebalina bye banoonyaayo wabula bazze ku mwoyo gwa ggwanga ngaffe. Bano bannaffe bwe tuzze nabo wano bagenda kuva wano mudda ku mudda nga bamukoze naye kyensaba ekibiina manyi kirina enteekateeka bajja kututuukako ku byalo naye twabadde tulina enteekateeka ey'okuteeka ensimbi ezo ku ssimu nga babe Nakifuma naye nga tujja kusaba naye wabeewo enkola ejja obutereevu etukolamu omulimu mudda ku mudda tujja giwagira naye nga ku masimu ensimbi zatuuse dda ekyo kyo tebabaamu kubuusabuusa ate tukyayongera kuba
Nze Lubega Jimmy kansala wa Kawempe South Addako 2021 mwebale ddala kutulaba mwenna bali ku mukutu naye ekintu kimu kyenjagala okwebazaako olunaku olwaleero abali wano e Kamwokya okubeera nga twebaza ab'NRM abatwegasseeko omulanga kitegeeza gutuuse eri eggwanga omulamu gwe tuliko gwa kununula ggwanga lyaffe Uganda bwe tuba nga abantu bavudde nakifuma yiri mu kyalo batugamba nti NUP terina basupporters kuva mu byalo nakifuma si kibuga Kampala kale twebaza abantu mwenna abategedde nammwe abakyekwekakweka muviireeyo ddala temuddamu kwekweka eyo bw'obanga ovudde mu kibiina ky'NRM kitegeeza olwokussa ennyo waliwo ababeera n'ebibi ebingi kitegeeza ebibi ebingi obyenenyeza leero twagala abantu bwe muba muvuddeyo mubeerere ddala n'omutima gw'NUP ogw'okukyusa eggwanga lino 2021 ligenda kununulwa principal waffe omukulu Kyagulanyi president yaddako era akikwasiza maanyi njala bagamba nti kyekibiina ekikyasinze kati amaanyi kyekibiina ekisinga abantu abangi waliwo n'abantu abatuwagirira mu kisenge nga batya okuvaayo mu lwatu kale n'olw'ensonga eyo mbagamba twemweyongere temuddamu kwekweka kino ekibiina omuntu oba okola ekirungi okikola misana mukikolere ddala misana temuddamu kwekweka abantu temutiiririra nsi yammwe waliyo abantu bangi eyiwaffe Kawempe gyenva mu South abantu bangi baagala okuvaayo ne bakyekwese muviireeyo ddala misana tuku mwegaane Museveni nga bukyali mwegaane ebibi bya NRM byetuusiza byokwavuwaza abantu muli mu kukaaba twawa naye omununuzi yazze mwegatte ku NUP musobole okubeera nga mutereeza ekitundu kyaffe mutereeza eggwanga lyaffe Uganda yaffe etebenkere omununuzi yazze twetaaga tumwegatteko ng'ab'enakifuma bannange mwebale nnyo era abantu mwenna mbagamba NUP buli wamu wooli totya twebaza abantu mwenna abava mu bitundu ebyenjawulo ate njala kubagamba abantu bangi mu byalo eyo NUP bagyeri eyo bajjajja bali eyo nze nagendako mu kyalo waffe Nakaseke bajjajja bali eyo bakaabira bukofiira jajja omu yansaba akakofiira ke nalina nenkajjako nenkamuwa nga ngamba mwana wange nange njagala kuwegatta kubaali tugamba tetulina bakadde simanya biti abantu b'NUP babuvunaanyizibwa era njagala bagamba 2021 mukulu Kyagulanyi ng'akutte entebe nange Lubega Jimmy ng'akutoba kansala Abwero C5 e Kawempe South tugenda kutereeza ekitundu kyaffe era mbagamba mweyongere ddala nammwe abakyekweka mujje mwegatte ku kibiina ate kimanyi titugenda kuwangula ndowooza 99 ku 10 nga Lord Councillor Kawempe North 2 kulya Saulo Ziwa ekifo kyenvuganyako kyaba Lord Councillor Kawempe North 2 mulimu Kawempe Tumpererwe Kanyanya ne Komamboga ejonga miruka ku lunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo olaba kama baffe abakulembera ekibiina kya NUP mu byokulonda okubanga bavuddeyo ne batuzaamu amaanyi tebagenda kutunuulira bya bibiina byaffe bye tubaddemu ebikadde kubanga baganda baffe ab'ebibiina ebirabadde batutiiseeyo gye tuli ti mmwe mwakajja muvuddemu NRM n'olwekyo tetujja kubateeka mu sitwago yaffe naye bakama baffe batugambye nti bagenda kututunuulira okusinziira gye tufa kubanga amaanyi ge tuleese mapya twagala kulaba nga tutwala ekibiina kyaffe kino ekya NUP mu maaso ate n'okulaba nti tufuna obukulembeze 2021 nga tugobaganya bano bannakyemalira nga tuteekawo His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu amanyiddwa nga Bobi Wine n'olwekyo kati tulina essuubi tuli bakakamu olw'okuba nti bamaze okutunyonnyola engeri gye bagenda okuyitamu nga baveetinga okufunamu abagenda okukwata fulaga ku bifo ebyenjawulo mu NUP. Okulaba nti tuzze kulwana n'okusingira ddala tulina okulaba nga tugeega abantu b'NRM bonna mu Kawempe okulaba nga tubazza mu NUP kubanga NUP kyekibiina ekigenda okutulwanirira NUP kyekibiina bannayuganda kati kibataddemu essuubi okulaba nga tugoba bannakyemalira abatutte ssente z'omuntu yenna omuwi w'omusolo ne baba nga bekusa bokka n'olwekyo tulina okuzaamu abantu essuubi eryokulaba nno tutwala obuyinza tulabe nga tulongoosa eggwanga lyaffe. Amanya gange nze Pastor Muwanguzi Andrew ndi musajja musoga ow'ekamuli ate era ndi mukulembeze mu kibiina kya National Unity Platform era mbadde coordinator wa People Power Busoga ne Eastern Region ku informal sector. Ngenda kwesimbawo ku bubaka bwa member wa Parliament Bugabula
South mu Kamuli district. Ekibuzo kyange kiri ne bapasita kati disitayime mwenyigidde ebyokulonda lwe twali tumanyi ebyakatonda byakatonda kati ki ekibawaliriza abapasita okuba nga ate nammwe mwenyigira mu byobufuzi? Eggwanga lyaffe we riri ssaawa zino lyetaaga bannaddiini abantu abali mu Katonda mu kiseera kino than before. Bayibuli egamba nti when the righteous lead, people rejoice and the country prospers in Proverbs 29. But when the wicked lead, people groan. Bwe otunuulira mu ggwanga lyaffe Uganda wonna bantu bali mu kukaaba, bantu babbibwako ttaka lyabwe, abavubuka tebalina mirimu, oyingira mu malwaliro gakaabya gakwasa ennaku, amasomero gaffe abaavu be babonaabona kubanga amasomero agali funded by government g'abaavu temuli kirimu kigenda mu maaso, ab'abagagga be bagenda mu masomero ageeyagaza. Nze ng'omusumba, abantu b'ensumba bonna ennaku etuukira ku bo ate bwe batuukako bagikuba nze nga musumba waabwe. So nze ndowooleza ddala nti principle eri mu Bagalatiya ensula ey'omukaaga olunyiri lw'omusanvu nti you reap what you sow. Bw'osiga abakulembeze abatalina nsonyi, abateekuba mu mutima, abatalumirirwa bantu, abekusa bokka, abeerowoozaako bokka, ekiri mu ggwanga Uganda kyogenda okulaba. Gwe mwanyinaze walabye wano ekyagenze mu maaso mu biseera bya COVID. A friend in need is a friend indeed. Gavumenti yaffe twandigirabidde wange efaayo ku bantu okuggyako mu biseera bino eby'obulwadde, naye ne basoloza emmere ne bagirya ku bantu, ne bumasiki ne bubalema okuwa abantu, naye nga basolozza emmere ng'abantu balaba. Ebyo ebintu binyiiza obulyake, obusosoze mu mawanga, ebbula mirimu, ebintu ebifaananako bwe bityo bye binsikiriza nze ng'omunnaddiini okujja mu byobufuzi. Tetusobola kwewala byabufuzi bwe tuba nga twagala enkyukakyuka ey'omuggundu mu ggwanga yaffe Uganda. Kasa in brief, emirimu gya Katonda tegigootano onaasobola okubikwasaganya politics n'emirimu gya Mukama? Emirimu gya Mukama ne politics mirimu gya Mukama kubanga ebyobufuzi kyeki kukulembera abantu ba Katonda kubatuusaako obuweereza. Kuweereza obuweereza bwa Mukama kwe kuweereza abantu okulabika nti balamu mu mwoyo ne mu mubiri, batusibwako ebyetaago byabwe mu mwoyo ne mu mubiri. Omusumba lwaki omuntu bw'aba talina mmere mu nnyumba ajjayo omusumba n'amugamba nsabira? Okitegedde, tajja kusaba bwa mmere ya mwoyo yokka, asaba n'emmere ey'omubiri. Omutwe bwe guba gumuluma agamba musumba nsabiraako, nga tasanze eddagala mulago, tasanze eddagala mmengo. So omusumba avunaanyizibwa okuweereza mu all aspects of life.